Embattled former Speaker Anita Annette Among has been under house confinement for over a month now after government opened investigations against her for charges related to corruption and illegal enrichment. Among, who serves as woman MP for Bukedia and NR. Breaking news, amawulire si malungi agavaako ew'omukulu Right Honorable Speaker Annette Among olunaku olwaleero asobodde okubeera nga asindikira omukulu President Yoweri Kaguta Museveni message oluvannyuma lw'omukulu General Muhoozi Kainerugaba okubeera nga amuwa free will okubeera nga atambuza bizinesi ye. Mujjukire bulungi General Right Honorable Speaker Annette Among mpaka ne kati abadde akyali wali mu house arrest. Ogenda kwebuuza lwaki mu maaso ogenda kubeera nga mbikunyonyola. Aba NTV bonna basobodde okubeera nga bakola kitwandiise investigative journalism era ne basobola okubeera nga bafuna amawulire mu maaso ogenda kubeera nga obyerabirako. Omukulu Alex Waisa Mufumbiro alabise okubeera nga afuna justice batya mu maaso awo nabyo ogenda kubeera nga obyerabirako. Naye nga letunagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like abo bomaze subscribe nga obwegete ku mukutu gweffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Annette Among osobola omuyita former speaker okugambye olunaku olwaleero asindikidde President Yoweri Kaguta Museveni message nga agezaako okubeera nga amugamba bizinesi ze naddala y'essomero. Mujjukire bulungi nti alina essomero side ze emanyikiddwa nga Bukedeya comprehensive something like that secondary school ate nga lyerimu ku ssomero kyasinze abaana bangi wali mu Northern Uganda. Olunaku olwaleero bagambye nti ebintu tebikyatambula bulungi, ba teachers abamu tebana bakubeera nga bafuna emisaala gyabwe. Abantu abamu Right Honorable Speaker Annette Among yabadde akola ki abasasula personally, kati abo bonna abukyanga bamukwata abadde tebafunanga salary era kigambibwa okubeera nga bizinesi ye y'essomero yandibanga egenda kola ki kugenda kutuuliriza mu comment section. Ate n'ekirala mbayina okubeera nga afuna obujjanjabi ekigere kye obukyanga afuna kitwandiise stroke oba blood clot mu kigere. Oh my god, ekigere kyeyongera bweyongezi buli lunaku oba buli bukya nga lyeyongera obunene. Ogenda kutuuliriza mu comment section naawe tugambe ebyadala olowooza bamuwe ako ka free will ako asobole okubeera nga addayo ewaka obaddemu atambule abeere nga alina will eyo esobola okumukkiriza okukola bizinesi ze okubeera nga azitwaninga physically. Beera nga otubuulira ebirowoozo byawe mu comment section. So kola video nga ba NBS nga bageza okubeera nga bakunyuira ku biki ebigenda mu maaso wali ku side ye. Second National Vice Chairperson female has since been confined to only her house as investigations continue. However, there have been emerging reports that she could be battling serious illness, prompting a group of members of parliament from Teso to pay her a courtesy visit. These have since revealed that Among confirmed to be suffering from various illnesses, including blood clot, diabetes, and high blood pressure, putting her life at risk. We are respecting the rule of law. We also respect accountability. But we also pray that humanity be exercised. Physically, we have seen the physical health of the Right Honorable is deteriorating. We witnessed the effects of prolonged confinement, the mental and emotional strain she continues to endure, and the economic challenges arising from the freezing of her accounts, which have also affected the livelihoods of many people who depend on her lawful enterprises and charitable initiatives. For instance, she has the schools. We are told some of the teachers cannot be paid. The students are there. The accounts cannot be operated. It is a big thing. You cannot raise money for the livelihood on a daily basis because of what is happening around her. She does not have the freedom to come out of her house. These are now appealing to President Yoweri Museveni for mercy to grant her freedom on grounds of her contribution to the NRM party and the country, so she can be able to move and get specialized treatment as well as represent her people in parliament. All of us know how active she has been, and you can imagine such an active person to now just be there. Her health condition is not good. She's emotionally and psychologically tortured.
And that's why as it Alright, nga tubitadde ku mobile za mubira bye bulungi nnyo omukolo amanyikiddwa nga Alex Waiso Mufumbiro olunaku olwaliro abamukomezaawo mu kkooti abasinga badde balowooza agenda kukaaba amaziga mbu ate munyambe abasajja mmwe munsonyiwe nzikiriza omusango biki naye akomyewo n'abaana b'enkyukakyuka gamba ba Eddie Mutwe wamu n'abalala tulabyeko awo Bobby Giant, Olivia Lutaya wamu ne Sauda naye yasobodde okubeera nga abeerawo bonna ababalese mu kkooti hamulonde gumu ye Alex Waiso Mufumbiro nga bwali kati naku zino calm guy yasobodde okubeera nga alaba ebintu ng'ebyo bitambulamu ate yasobodde okubeera nga ateekayo responses ze era bwe twogerera ssaawa zino kigenda okubeera nga fayiro ze basobodde okubeera nga bazitransferinga okuva ku eno kkooti gye baliko ssaawa zino eno ne basobodde okubeera nga batransferinga ku high court tulowooza ate najja asobola okubeera nga afuna justice. Njagala kumenya ebitoozi mu comment section. Do you think what the government is doing to this guy, to these people, Eddie Mutwe and the likes of Bobby Giant, Sauda Madada and the rest is the right thing? Ntino bali bagala okutandikawo okuyekera wano mu ggwanga Uganda. Kale tukitwale wetuti since kubuchanga bakwata, has there been any reduction in crime rates oba crime zeyongedde bweyongeza? Kitegeeza webeera nga zeyongedde tebalina musango ate babate. I think that is the right decision. General Muhoozi Kainerugaba asobola kwetunulamu mutima n'agamba kino bano abantu bankole ki kambate. Video si yakwogerera tusoke muwulirize omu ku balawyers be ng'agezaako okubeera nga akunywera situations ezibaddewo olunaku olwaleero wali mu kkooti. Kimanyi baaganye bannamawulire okubeera nga bayingira video yino. Soka olabe nyongera okujjukiza video gimpereka like oba omaze subscribing we get ku mukutu gwe guno. Soka olabe. Matters za file ya the Honorable Waiso Mufumbiro tetwatwala mu High Court. Court enekkiriza era eziweereza. Tegeza mu High Court tulinayo matters za mirundi ebiri. Matters za the Honorable Waiso Mufumbiro file yonna eri mu High Court. Ekirala matters za bannamawulire bagaana okukavaringa proceedings zonna ziri mu High Court. So tusabye court eno etukonfirmingidde nti byonna ebiweerezaayo era tulina kugenda mu High Court kusaba date kulantuulirwa ku matters ezo. Ekyokubiri mu matter ya bail gye twasabira bonna abasibe, omulamuzi grade 1 n'atatuwa bail, tusabye review olwaleero ono omulamuzi engeri gyali nti asupervisinga grade 1. Ensonga za grade 1 zonna ngeri gyasalamu teyali mu mateeka, teyagoberera mu mateeka, yatunuulira etwateeka ku file. Tusabye omulamuzi ono yeyambise obuyinza bwe nga tujulira gyali n'obuyinza bwe bw'okuba nti yalaba ensobi ezikolebwa abalamuzi abali wansi we, yeyambise obuyinza bwe atuwe bail. So effectively tusabye bail ya bonna before the chief magistrate. Bw'anaaba ng'amaliriza nga nnaku z'omwezi 10 tuwadde ennaku z'omwezi 10 okukomawo asalewo abataka kaluka kooti oba nedda. Kooti tekkirizibwa kuba na lensi ya byabufuzi era abalamuzi tubagamba nti tumanyi bulungi nnyo nti tulabye emirundi mingi nga abantu ajja mu kooti n'awanika buwanisi mukono, omulamuzi n'anoonya n'okunoonya nti tolinaayo akoyimirira wakubiri. Kati tubabuuza kimu, kyekyawuka bwe gituuka misango gy'ebyobufuzi bateekawo bba ey'amaanyi eteetaagisa. So tubagamba kintu kimu, mukozese mateeka temukozesa lensi ya byabufuzi oba kulowooza ku nsonga ziri wabweru wa kooti eno. Tumanyi lwaki omulamuzi yali alowooza ku nsonga eziri ekavule eziri mu ggwanga mu byobufuzi, ekyo kimenya mateeka. So tumusabye agoberere mateeka gokka ge gaba gatusalira, so si bantu ng'egye tufaananamu, oba ono amufaananidde bubi, oba ono alinnya bbaasi ki, oba ono yalina ennyindo yenkana ki, nti oba ono akkiriza mu kkala ki. Ebyo tebiri mu mateeka. Tusabye ebyo amateeka gaba gatulamula nga bwe galamula abalala, akkirize abeere wa kisa. Oli teyalina kisa
tumusabye yabe n'ekisa. Alright, noza mulabe bulungi nnyo ebice bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Honorable Mathias Mpuuga olunaku olwaleero naye akiguddeko obadde okimanyi nti eno list ya General Muhoozi Kainerugaba mbu ey'aba leaders abali corrupt naye erinnya lekweriri era anytime from now bano abasajja banaatera okubeera nga bamutunuzaamu naye by no kilazi basobole okubeera nga bagendayo bamunone. Njagala kumulereza mu comment section bantu bameka bawagira nti ne Honorable Mathias Mpuuga atwalibwe since ebyadala ebitaano ebyo yasobola okubeera nga akola ki abirya bafuna billions zali 1.5 nibasobola okubeera nga bajegabanyamu abantu bali oba bana. Mathias Mpuuga mu bamwaka ebitaano since yalakulira ekikiiko oba akakiiko ako ne bafuna millions 4 era nabo abafuna millions 4 ku side ya NRM abamu ku bo basobola okubeera nga bakwatibwa abalala kibana okubeera nga bakola ki bakwatibwa. Ogenda kuba otubulira ebirowoozo byo mu comment section. Do you think Honorable Mathias Mpuuga ebyalala naye bagenda kumuteekayo mukomera since he no longer has that immunity that was on him before? Mjukire bulungi zino obeera member of parliament obeera ne immunity ya parliament era batasobola okubeera nga bakola ki bakunona bunonyifu. Naye General Muhoozi amanyi gataddewo ebyadala yongedde ddala okulaga nti ne parliament y'eggwanga ya Uganda agamba the 12th parliament agiinamu omukono ogw'amaanyi nnyo era asobola okukima wayagalira. Ndowooza kyova olaba ne Anita Among basobola okubeera nga bamujja kubanga Anita Among I don't think she would accept banne basobola okubeera nga bapiikinga bupiikinzinga bwe bapiikinze ba MPs olunaku lwo gye bali babadde nga bagenze okupiikinga omwanya. Mwena kuba mumbulirawo ebirowoozo byo mu comment section. Do you think what General Muhoozi Kainerugaba is doing is the right thing okulabisa ba MPs ba NRM wamu n'aba opposition abamu abagenda okubeera nga bakwatibwa anytime from now ate ng'omu ku bo ye Honorable Mathias Mpuuga? Tubula ebirowoozo byo mu comment section naye nga tetunagendayo sokolabira akatambi ate video gimpereka like esobola okubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo gwatana bakubeera nga osubscribinga nawe subscribinga awegete ku mukutu gwaffe guno sokolabira. N'abaaliko bakamishona n'abaabadde bakamishona mubamanyi. Mathias Mpuuga mulowooza anaaluwona gano gali munda galaga nti olunono oluddako aba kamishona ne banne ne guruupu ye bayinza obutaluwona. Waliwo n'akasimbi ne ke mwalaba akaatuuka n'okulaba nti ne batuuka ne bafuna n'obutakkaanya n'ennuupu ak'emiliyoni 5 akasiimo ako sinaba kumanya nti banaakabavunaana naye njagadde just kujjukiza omutegere bulungi. Mathias Mpuuga yali kamishona ku mulembe guli era okakana nga babumuwadde era okakana akasiimo nga kazze emiliyoni 5 wekiki n'azeeriira ezaali zirina okuba ezaani ezazzaaki simanyi oba yali anaazikiriza wabula Mathias yazitwala era ne zoogeza bangi kakana nalumansi byonna mwabiraba ebyatuukawo okakana nga baawukanye n'ennuupu bamugamba tetwagala ebyo bintu ebyo tetubyagala ne baawukana mu mateeka era paka kati nuupu n'omukulu kamishona eyabadde kamishona tebalima kambugu bano baayawukana mu mateeka mullo ne bakita akati bonna naye yandiyoolebwa ne banne ne guruupu eyo just kunoonyereza kwaffe. Ensonga nyingi nnyo muganda wange ampuliza. Abasomesa nabo ndaba wano basagambiza basambira saidi zeri emabega nga Janzi. Abasomesa ba primary abadde alina omusomesa yenna gwe weegomba ng'omuyita omwavu genda omuyogerezeeko akasente yafunye bavudde ku 49 omusomesa wa primary n'obusente obugwamu kati bali ku mitwalo 7 HM wa primary avudde ku 7,7 kati ali mu kakadde kamu n'ekitundu. Oyo nga tomwagadde obadde ki? Abasomesa ba arts